mu bitete ndetse mu zamba nabye ndorufuna akasimu ngeri anzibiddeko mbagamba abantu bali abaliwo atemba akaluwa yamukanya nga polisi yakamala okulabula kati bano bonna batumanyi tugezeho okulayira ate tuzanyamu buzanya tesigenzeho okulayira kitete yabadde kinete akalina kata kuba ku mutwe ali mukazi kubalaba afande obalaba kati batya bali mu bitete akole fujjo oyo omukazi mukwate afande kubeleka abena wali
Erinnya ze Nakawungu Saala Nalongo atula mu Kikooza Basajja okumala emyaka 4 nga ndi mu Kikooza nsanyuse nnyo kubanga kalukale kakasa mmemme nnyo katusumbuye yamu naye ng'era tumaze ne tuwangula aba NRM Mukama yeebazibwe tugambe bugambi fujjo okuva lwe twatandikidde okuyingiramu nga bayingiza abantu abatali mu regisita abatali mu kitabo abatali balonzi ne babayingizaamu mu bukodyo bwe bayita gundi nga bo bayisawo ate kodyo ke badde bakozeseza naye tubagumaze ne tubagwamu nti tubasimitumaye tubawanga leta projects nyingi ng'ez'obujjanjabi ng'okujjanjaba abakyala okujjanjaba abakadde okulabira abavubuka okubanoonyeza emirimu okubajja mu buyaayi n'okubajja mu by'obuyaayi badde mu mirimu egirina okukolebwa abavubuka. Erinnya Susan Mayanja nze nkulembera abakyala mu kyalo ky'Ekitega era abakyala banneesigisiza ne bankomyawo ate mbakulembera emyaka gino 5. Njagala kubeebaza abakyala n'abaami kubanga abaami balaba nga tukoze bulungi ne bakkiriza abakyala baabwe bajje batuseemu obwesigwa. Njagala kubeebaza n'abaami mwebale okumpa abakyala abalungi Mukama abanjagali. Akalulu kagenze kati akalulu tekabadde kazibu era tekabadde kabi sikabadde kazibu ewaffe kubanga abakyala buli naligezaako okusaba akalulu nga banga mbasuuza nti tusaba akalulu genda ffe tujja kunoonyeza akalulu era abakyala bange be badde banoonya akalulu okutuusa nga tetulinako omuntu n'omu atwesimbyeko. Biki by'otunuulidde emyaka gino 5 by'ogenda okutunuulira okukolera abakyala? Byengenda okutusenga okutunuulira mu kyalo kyange ky'amazima obuyonjo bubi era nsaba bagenda okulonda bakyeyamaanyi batulondere bulungi kubanga ekyamazima Kitega nkyafu kasasiro muyitirivu era nkuba omulanga ali bannaffe baabalondebwa bamukulu Kabanda nsensebuse Kitega mukyafu twakwata nnamba emu mu bukyafu badde nsaba tukwatire wamu ku mulundi guno ekisanja kye bakyakuna mu kyezo kye tuba tugendamu olwaleero luno nga tugogola ekyalo kyaffe ekyalo kyaffe ky'amazima n'ebyobulamu si birungi mu kyalo kyaffe endwadde nnyingi olw'okuba nti kasasiro muyitirivu abantu n'otubaba obutimba okubusulamu ensiri nnyingi kubanga tulina kasasiro alegamaawo. Ensonga z'abakyala mu maka ekyamazima bwe twayingirira mu mwaka giri egiwedde bwali buyitirivu nnyo naye tugezezzaako okusomesa abaami n'abakyala buti awo tulina okwewala embeera ayinza okugwawo mu maka gaffe nga tukuza abaana kuba lule abakyala bazaalanga abaana ne babasula nga tubasanze babasudde omukyala agyemu oluutu n'asula awo omwana naye kati etwasanga ekiseera kino tubasomesezza okulaba buti awo bayinza okwekuuma era nga tubabuulira oba tosobola kuzaala baana b'otasobola kozesaako ku family planning tubamubusomesezza bamufuna. Enkulaakulana mu bakyala ogenda gitunuulidde oti? Ngenda gitunuulira bulungi kubanga ekyamazima twafuna abakulembeze abalungi osanga tubadde tulina abakulembeze abatatufaako naye abakulembeze be twalonda ku luno tugenda kukolera wamu. Ekisanja ekiwedde ng'abakyala twasanga tetulinaako wadde obutebe ne tugulayo obutebe ng'abakyala. Ekisanja kino tubadde tutunuulidde tenti ze tuyinza okuba nazo entamu biki ebyo ebiyinza otukulaakulanya awamu ng'abakyala tufune kasente. Abakyala b'ettawuni beetaaga ssente naye tulowooza tujja kukka wansi abakyala abo nabo balina ssente batuwe ssente tuzigaziyeemu tukubisengamu bwe tutyo nga tugenda tweyunga nga bwe tuziwola bannaffe. Abandi gwe banyinga Nalongo wekyalaani
batubye mu kalulu kano kasusa emivuyo muyitirivu abantu badda bava eri ne bamaze okulayini mu maaso ne badda emabega betuvuganya nabo bagisomye ekyo kibadde fayini tetukikayanya nakyo naye layini zino ze zikyankalanye abasajja banona ki abasajja banona ki abakazi So far, okulonda kwatandise bulungi nga process olina okutandika verification of voters abalonzi baisaawa emu babadde bakuwa polling stations ku byalo byabwe then netutandika process era zigeze okukola saawa 5:30 okusimba mu mugongo nekutandika nga verification ewedde tubadde kutambudde bulungi okujjako challenge tubadde tufunyemu be basajja okwenyigira mu kulonda kw'abakyala abasajja bavuddeyo okuba nti bawagira abamu ku beesimbyewo ku bakyala bano ate be bagadde okukyankalanya naye ebifo ebitabaddemu abasajja gye batabadde kulonda kutambudde bulungi. So atukyalina obululu bwe tusigazaayo obubaka ki bw'owa abalonzi? Obubaka bwempa abalonzi nti bageze si kugezaako ne bakkirize okugoberera amateeka g'ebyokulonda ng'ebagafuutu okugeza nti omuntu woba nti teeka ligamba atali mu register tolonda era tewajja kwewandiisa bambi tojja ku polling station kuba abantu abasinga batusumbulwa tebajja kwewandiisa mu register tebalimu naate kati baagala okulonda kati tusaba abalonzi bakkirize amateeka gakole okulonda kusobole okutambula obulungi. Manya gange nze Nakyeyune Florence memanya Mukyala Lubega nebaza Katonda kubanga ntuusiza leero ku kitiibwa eky'obukulu bw'abakyala nebaza abakyala b'ekiwanga n'abatuuze bonna okutwaliza awamu Kiwanga Rwanda okunteekamu obwesige ne bannonda okubeera omukulu w'abakyala ku kitundu kyaffe. Mukyala Lubega ndi mukyala omufumbo era nga mpezezza emyaka 26 mu bufumbo. Nebaza Katonda nti tumukumaganye bulungi n'omwami wange. Kiyinzika okuba y'ensonga lwaki chairman bwatunootuna mu kitundu n'agamba Mukyala Lubega jangu okulembera abakyala. Ndi mukyala Omuadventist ayiseeko mu seminars ez'enjawulo ez'abakyala kale n'olw'ensonga eyo nze nga Mukyala Lubega nebaza abakyala ba Kiwanga Rwanda okunteekamu obwesige ne bannonda n'obululu obungi bwe butyo nsobole okubakulembera emyaka 5. N'amanyago amannya gange nze Mukyala Tezigatwa Justine nebaza abalonzi baffe bonna abavudde bule n'ebweya mwenna mbeebaza okutubeererawo nambeebaza abatubeereddewo wonna gye tutambulidde nga tunoonya obululu yonna gye tuyise Mukama mbeebaza bwebaza Mukama abeere nammwe.